بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا amatenda amajjuvu agataliimu bukendeevu ga Allah yekka yenna nnyini buyinza obwenkomeredde yatendebwa n'ebitende ebya waggulu era nga buli kyonna Allah kye yeeyita akiri naye ebitende ebirala ebitendebwa n'ebitonde birimu obukendeevu naye Allah subhanahu wa ta'ala ebitendo bye sifatul kamal bitendo bya bujjuvu tumusaba Allah asookusaasira n'emirembe biddeeri nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eyatugira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu naamira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala era twesibirire entanda esinga obulungi yentanda omusiraamu gyasibye erimu takuwa nga Allah bwatugamba nti watazawwadu fa inna khayra zaadi takuwa mwesibirire entanda esinga obulungi kutya Allah subhanahu wa ta'ala omusiraamu buli wabuwungeeza n'abukeesa yalibadde nga ayisa ku lulimi lwe okukakasa ebintu bisatu raditu billahi rabba wa bil islaami diinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wasallam nabiyyan wa rasula okukakasa nti Allah ye mulezi yasinzibwa n'okukakasa nti obusiraamu yeddiini Allah gye yatusiimira n'okukakasa ng'osiima nti nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam muddu wa Allah era mubaka we tuli ku mulembe ng'abantu basinza ebitali Allah tuli ku mulembe ng'abantu basinza entaana ng'abantu basaba ensozi zibamalira ebyetaago tuli mu mulembe ng'abantu bakakasaawo obwannabbi obutali bwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kati kirungi nnyo omusiraamu buli wabuwungeeza n'abukeesa ebigambo ebyo bimuyitenga ku lulimi raditu billahi rabba wa bil islaami diinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wasallam nabiyyan wa rasula omulembe gwe tulimu guno ogw'enkomerero gulimu ebisoomooza bingi ebyeddiini n'ebyedduniya buli omu byayitamu bigenda bijja mu sizoni ez'enjawulo ne bireka nga bisengejje oba bimaze okusengejja akakuŋŋunta eri abo abakkiriza n'abatali bakkiriza buli fitina yonna gy'olaba mu busiraamu
buli kigezo kyolaba kyonna Allah kyatuleetera nga tuli balamu kireka kimaze okwawula abakkiriza n'abatali bakkiriza. Ekigezo ky'ebyobufuzi kigezo kireeta akakuŋŋunta okulagira ddala abantu abanyweredde ku ddiini, ne kireetera ddala Allah subhanahu wa ta'ala okulaga abantu bwe bayimiridde mu ddiini. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza okunyweza obusiraamu mu kiseera eky'ebyobufuzi n'obutakkakkana butekkekkanyiza wansi w'abakaafu. Ekitiibwa eky'omukkiriza kitiibwa kya waggulu. Fa inna al-izzata lillah wa lirasulihi wa lilmu'minin. Naye osanga omusiraamu nga yeetowaza wansi w'omukaafu, osanga nga n'okwetowaza okwo tasobola kwetowaliza mu maaso ga Allah. Ekyo ne kiraga nti buli kigezo kyonna ekijja kitulaga akasengejja n'akakuŋŋunta eri eddiini yaffe y'obusiraamu. Bimala ne biyita, naye eddiini gye tugenda naye eri Allah gy'oba otunuulira nga nkulu, ogifeeko oleme kukola byonoona nzikirizayo, oleme kukola byonoona ddiini, oleme kukola biweebuula ddiini yo ya busiraamu. Tulina ebigezo bye tuwangaalamu wakati mu famire. Buli omu amanyi famire ebigezo bye tuyitamu, ebigezo by'abamaama, ba step mother. Ebigezo ebyo buli omu amanyi engeri gye birimu mu famire ye. Bano baana kwesosola olw'amabeere, akakuŋŋunta nako kajja mu famire ne kalaga omuntu alimu amagezi n'alimu eddiini n'atalina, ye n'afa kimu kulwanirira bbeere. Bw'owulira gundi andoga, muganda wange gundi yanjoola ebigere, maama gundi yansiraanya. Ebyo byonna ebigezo bye tuwangaaliramu bituleetera akakuŋŋunta. Baani abali ku ddiini, baani abanoonya edduniya, baani abalimu empeke n'ensa. Olaba bulabi kigezo nga Allah ajjuludde muzeeyi wammwe omusajja awaka, n'olaba ekigezo, n'olaba omuyaga, n'olaba akakuŋŋunta bwe kakuŋŋunta abantu. Oluusi ab'eŋŋanda babaviiramu, ne babaviiramu ddala, ne babanga abatabangako baganda ba kitaawo. Emmaali n'etuyombesa, baabo mu makooti, baabo ku TV, onagiddeyo n'ejjambiya, ono maama emmaali agiremedde aganye ogigaba, agamba nagikola ne bba wange. Tayagala agikole ki? Tayagala muntu yenna agikwatako. Ebyo byonna ebikolobero n'ebigezo bye tuyita mu dduniya bituleetera ekigambo kimu: kwenywereza ku ddiini na kusomesa baana baffe eddiini. Atanyweza eddiini, atasomese baana b'eddiini, abaana bakutangira butangizi. Olaba be tutadde mu masomero g'eddiini n'obateeka mu marakizu tahfidhul Qur'an, bakwate Qur'an, bakutaayiza butaayiza. Akwata Qur'an naye nga wakutaayiza. Ali mu ssomero lya ddiini naye nga ali mu St. Joseph
wakutaayiza butaayiza kati tulina okufaayo ennyo okusomesa abaana eddiini n'okubabuulirira n'okutuula nabo n'okwogera nabo. Kati abasiniya ffe bamaze bali mu kwetala, balinga abamaze okusoma naye nga tebannamala. Kumbe batandika buki? Omuzadde bw'ataafeeyo eri mwana ku kutaayaaya kwe, ba agenti ba shaitaani bagaludde amaaso, bagakanudde bati basookera nno mu maka. Abakozi be tubalekera, TV ze tubateerako, amasimu ge tubalekera, kati obajja eno ku mitimbagano ne basanga shaitaani ng'eteze buli wamu bweti. Ba agenti ba shaitaani bali mu buli ango yonna, awaka, mu masimu, TV n'ab'eŋŋanda. Osindika omwana wo mu b'eŋŋanda nadda ng'atowa Oluganda amuwadde olubuto, ne munoonyaamu engeri gye mukitandikamu ng'olubuto lumuweereddwa wa Luganda lwe, ne bikusobera. Awo Omuganda ye yafunzaawo ekigambo kimu nti tufunye amawano. Kyamulobera engeri gy'ayinza okkizingazingamu, naye solution erimu, bantu kudda kuki? Ku ddiini, abantu bategere obusiraamu. Yagadde okutandika n'ebigambo ebyo nga faida ey'eddaruso eno, sobole okubeerako bye tuyiga n'okwetegereza n'okuteeka amaaso gaffe ku bintu ng'ebyo ebitukyalenjinga. Mubirabanga eby'omuzannyo, omuntu bayinza okwogera ku bikwatagana ku baana atabalina yali kaweweevu, naye buli alina omwana wo bw'asimattuka emyaka 15 nga totaddeeyo maanyi ku ye, ddiini n'empisa n'okubeera omuntu mulamu, bw'asukka emyaka egyo oliba tolina kyomugamba nga akyakuwulira. Naye abali wansi w'emyaka egyo okyasobola okumugamba nti sit down, kyasobola okumugamba nti don't go. Naye kasita basukkaawo, abamu beesunga myaka gya gavumenti gye yateekawo 10 n'emeka, kasita amala ogiweza bwepaba. Allah bw'aba takusaasidde n'oyogera, yakusooka okwogera n'akuwa oda, era n'akulaga nze ndi muntu mukulu, ngenda mpola, kubanga alaba akoze ki? Akuze. Kati abatannaba kufuna baana be balabange betwogera ebiri awo, naye omwana akaabya abazadde amaziga. Abazadde balina amaziga g'abaana. Bakutaayiza butaayiza ab'omulembe guno, tebakyawulira, ffe tubatya. Kyova olaba kireetedde n'abakyala okubanga tebakyatya baami baabwe, ate batya baana. Edda ng'omukyala atya omwami, mwami wange akomawo kino sinnakitereze, omwami wange kino. Naye kati abakyala batya baana. Abasajja babalaba buki? Bulabi. Bweraliikirivu bw'abazadde bonna abakyala buli ku baana. Kizibu nnyo mu kikyalo okubeera awo mbu yeeraliikirira omwami, ajja kuŋŋamba kino, anadda kino sinnakitereza. Ebirowoozo abantu babitadde ku baana. Naye nabbi yasoma edduwa n'agituyigiriza nga yeekingiriza Allah obutamuwa mwana anaafuuka mukama we.
wa min waladin yakunu alayya rabba. Allah nsaba ompa omwana onkuyingiriza omwana anaafuukanga ye mukama wange. Omwana akutuma butumi wano KFC n'otala n'otuuka n'okwewola, omutwalira akole ki? Asanyuke. Tuli ku bwerinde bw'abaana, naye tunyweze eddiini mu baana, tunyweze empisa mu baana. Abaana tubateekemu obuntu bulamu, bamanye ensi bwetambula, bayige okweŋŋanga ebizibu by'edduniya n'okubeera abagumiikiriza. Kino bwe kiba tekiriiwo amanye nti ekyo taata takisobola, so si kukanda kuteeka ku puresha n'otuuka n'okudduka mu bbanka weewole n'otandika okwewola osanyuse omwana. Abaana tubayigirize nti kino bwe mba sikirinaako busobozi sibulina. Mwana akusaba essimu olw'okuba amaze siniya 4 n'otala ekibuga, ne weewola n'osaba looni ku mulimu gy'okola, omugulire ki? Simu, abeere happy. Anti munnange, abaana tubayigirize okubeera ne saburu, bamanye nti kino omuzeeyi wange takirinaako busobozi. Leka kumanyiza mwana buli kyasaba nga omuleetera buleetezi, kubanga oba omuginisizza. Beba abaana betujja okukula tubakuze, tutuuke okubafumbiza, batuuke okusaba abaami ebyetaago. Amugenzi sirabangako taata wange nga buli kyemusaba mpa buwi. Olwo agamba omwami yakola ki? Nze taata wange nga buli kyemusaba mpa buwi. Naye natomera tunaakusaba kino n'obanga tomuwadde, kubanga abaana tubakulizza mu mbeera eyo. Naye bw'oba okirinako obusobozi mugende nti gumiikiriza. Can you wait? Mpaamu omwezi olaba obugumiikiriza bwo, olwo omutraininga. So si buli kyasaba ng'oleeta. Kwata ojja mukuliza mu mbeera eyo, atuuke okufumbirwa, ateeke omusajja ku nninga nga tamanyiiyo kigambo kimugambibwa nti can you wait, ng'obugumiikiriza tabukola ki? Tabulina. N'olw'ensonga eyo abaana tubateekeko ebintu ebisobola okubayamba okutambulira mu bulamu. Era kyova olaba abamu batuuka ne mu bufumbo abakyala ne bajjukiza abaami baabwe bye baalabanga ku bamaama baabwe. Omuzizzaako n'akujuliza nnyina ne kitaawe, nze saalabako kitange na bakazi babiri, tojja kunzizaako. Kyekibalemesezza. Buli wakugamba saalabako kitange, maama wange teyafumba na mujja we, omutima ne gukutyemuka, nossa ekikoowe. Bw'otayingira bwenzi oyingidde obutiitiizi, bw'otayingira butiitiizi ojja mukolimiranga n'ebyokulima temuli, kubanga babajjukiza bye bazze balaba mubaki? Mu bazadde baabwe. Mugambye ebyabazaddewo birala ne bino biki? Birala. Era omugenzi siri muzaddewo. Bw'oba tewalaba kitaawo ng'awasize owokubiri, oyo yali kitaawo, ayinza okuba yalina ekizibu. Yes, ayinza okubaawo kozi gwe gy'otamanyi. Eyiza bamuloga, eitha yali talina busobozi, eitha mu kiseera ekyo ng'okuzzaako abakyala si kiki. Naye kati kiri katale, kwoyo alina obuki. Wenjogera bino abakyala nga bavuma seeka otwonoonedde abasajja naye mwe baboonoona nabasanga mweyonoonekera dda, mbajjukiza buki naye olugira seeka yonoonya abasajja, sinze mboonoona.
wabula mbalaga demand eri mu society. Abakyala bangi, abasajja batono, ate abaagala okuwasa batono, ate abategeeramu abo abatono tebasangika. Abasajja batono abategeera tebasangika, abaagala okuwasa baki? Kale abakyala ne basigala nga bali mu bbanga, bali mu bulumi. Kubyo byonna bizibu ebyeŋŋangisiza society. Kale abalina obusobozi nga n'amagezi agalina agafuga ababiri, sooba mpola mpola obeereko kyotaasa mu society. Sooba ki? Bigambo ebyo mbimaliriza olwaleero njagala kwogera luli twamaliriza nga twogera ku kutunda ensigo oba okutunda organs ez'omuntu, ne tuyingiramu n'abantu be bakozesa mu kwegejjesa amabeere, obubina, ebitundu ebyekyama. Sanga oli ayagala kwegejjesa abeere wakabi. Songa ezo twazimaliriza ne tuzoogera ne tulaga n'akabenje akazikola ki? Akazirimu. Olwaleero njagala kwogera ku birabo ebiteebwawo mu butale bw'obusuubuzi. Muzungu kyayita prize. Prize kyeki mu Luganda? Olina ateekawo for example alina edduuka naga buli agula wano ekintu bwagula n'abeera ne tiketi ennyingi oba lisiiti eki ennyingi agenda kwewangulira emmotoka. Bakiyita batya ekyo? Ebirabo oba okusendasenda, nkyogere ntya mu Luganda? Kasenda baguzi ye prize. Aha, ekirabo ekiwanguddwa mu katale ak'ebyobuki? Ak'ebyobufuzi. Nga bw'olaba mu mbeera ya promotion, omuntu abeera n'edduuka oba supermarketi naga nti omuntu anaagula ebintu bwe biti agenda kuwangula emmotoka bweti. Omusomo gutegerekese gwe tugenda okwogerako. Oli bw'anaakanikira wano emmotoka ye oba omuntu bw'anaakolera wano service emmotoka ye ayinza okufuna tiketi emutwala mu hijja. Bitegerekese? Bitegerekese oba tebitegerekese? Bakiyita batya ekyo ekitegerekese? Who can explain to me kyentegeezezza? Bitegerekese? Oli ateekawo ekintu ng'alinga ali ku promotion naga nti omuntu bw'anaagula wano ebintu n'abeera ne risiiti oba 10 mmotoka yejja kunaalizibwa bwereere. Abamu bagamba bajja kuwangula emmotoka, mmotoka kapyata ne bagiteeka nawo mu dduuka bweriti nti bw'ogula wano oba ntegerekese ojja kufuna ekirabo bwe kiti, ajja kufuna essimu bweti. Gwe musomo gwe ngenda okusomesa ennamula y'obusiraamu egamba etyo. Ekisookera ddala fa inna aljawaiz allati laha aslun fi shar'i, ebirabo ebirina asulu mu shariya nga biriko ensibuko yaabyo nga bikkirizibwa, hiya aljawaiz almarsuda, byebirabo ebiweebwayo litahrid ala ilmi nafi, ebyokuzzaamu omuntu amaanyi okunoonya irimu. Nga bw'olaba musabaqatu lquran, musabaqatu
Al-Qur'an. Nibagamba omuntu anakwata ekitabo ekya hadithi bweziti lahu jaiza, alina ekiki bwe kibeera nga ekirabo ekifaanana bwe kityo litaharidu ilmi nafi'i, bantu kubasapootinga, kubazzaamu amaanyi mu kunoonya irimu, au amalun salih, oba omuntu akoze omulimu omulungi omulongoofu n'ebigwa mu kkubo eryo, fahiya jaizatu makbula, byebirabo ebikola ki ebikkirizibwa. Otaddewo musabaka wa Qur'an, anajja nga alina ejjuzu Qur'an namba lahu jaiza kadha, agenda kufuna ekirabo bwe kiti, kapyata y'emmotoka, agenda kufuna essimu eri ku mulembe, agenda kuweebwa kompyuta, oba agenda kuweebwa ennyumba ezimbiddwa ku mazzi, mithlu hadhi, ebyo birabo shariya yabikkiriza kubanga laha aslun fi shar'i, birina ensibuko mu buki busiraamu. Wa amma aljawaiz min kibali almahallati tijariya, naye ebirabo ebitwebwawo obutale bw'obusuubuzi, amaduuka, ebitebwawo obutale bw'obusuubuzi oba amaki amaduuka, tuli fenna, fa inna algharadu minha, ekigendererwa mu byo ebimu ojja kubisanga nga biyingira mu kimaaru, mu zzaala. Obula abamanyi b'obusiraamu babiharamisa mutlaka, abamanyi abamu ab'omulembe guno ne babikkiriza bisharutaini, n'obukwakulizo bubiri. Mumpulirize nnyo, mwandalayininge. Abamanyi b'obusiraamu ebirabo ebiteebwawo mu butale obw'enjawulo, oba kammotoka, oba katale ak'amasimu, akatale ak'ebyobusuubuzi eby'enjawulo, oba kasupeeya, abamanyi b'obusiraamu wahuwa qawlu ljumhur, nga kyekigambo kya majority ey'abamanyi, adamu ljawaz, bagamba tebikkirizibwa. Era ekyo kyekigambo kya Ibn Baz, mufti diyari Saudiya, era kyekiriko fatawa allujina daima, akakiiko k'abamanyi ak'e Saudi, balaba nti adamu ljawaz. Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymini alayhi rahmatullah yakkiriza bisharutaini, n'obukwakulizo bumeka bubiri. Akakwakulizo akasookera ddala adamu ziyadatu sa'iri as-sid'a, obutayongeza kigulibwa muwendo. Akakwakulizo akasooka, bw'oba otadde wali kapyata, olina ebirabo byowa abantu abagula mu dduuka lyo, bakugamba obutayongera purayisi y'ekyo ekigulibwa, kubanga buli lw'oyongeza purayisi abantu bajja kujja bagule mu bungi, ate nga bonna tebagenda kukola ki kuwangula kufuna. Ekyokubiri, banno booli nabo mu katale okubateeka ku buki ku bunkenke. Omuntu asobola kuwulira nti agula wali alina kapyata y'emmotoka n'atakola ki n'atajja gula, kati bakugamba toyongeza purayisi y'ekyo ekitundibwa. Akakakulizo akasooka. Akakakulizo akokubiri,
alla yashtari almushtari kwe kubeera nga agula tageza n'agula ekintu ekyo li ajali addukhulu fi sahbi ng'ekigendererwa kye si kirala ayagala kuyingira mukaki mu kalulu. Mukimanyi bulungi nti omuntu bw'awulira nti waliwo ekigabwa ng'oguze, okimanyi nti omuntu asobola okujja n'agula n'ekintu nga takiinaako bwetaavu, kubanga ayagala kukola ki? Kuwangula. Kati ekyo shariya yakigaana, kubanga buli ogula kyotalinaako bwetaavu fiihi idaatu lmaali, mulimu okwonoona ki? Wa idaatu lmaali manhiyu anhu. Nabbi yaziiza omuntu ayinoona ssente mbitalina maki, twasobola okuyingira mu dduuka n'agula ebintu naye ng'anoonya kaki? Kalulu. N'atuuka ne mu kkubo olw'okuba tabirinaako byetaago n'abisuula. Ayingidde mu supermarket n'agula ebintu anoonya kaki? Kalulu. Agenza okutakula bw'ati nga mu byaguze tekakola ki? N'asuula. Obukwakkulizo obwo bukulu. Abakkiriza nti kikkirizibwa bateekawo obukwakkulizo obwo. N'olw'ensonga eyo njagala twogere ku suwaru, ebifaananyi byebyo ebigulibwa ebiteebwawo ng'ebirabo ebiyingiza abantu mu kalulu. Tuli fenna ekisookera ddala an yashtariya shakhsu, ye muntu okubeera ng'aguze ekintu bimablaghi ma, n'omuwendo gwonna fi ghayri muqabil illa an yusharika fi sahbi ala aljaiza almarsuda, wabula ekigendererwa kye ayagala kuyingira mu kaki? Mu kalulu. Bwe naagula kino nyinza okuwangula emmotoka. Oza mutera okuwulira ku leediyo ez'enjawulo abatakula bakiyita kibingwa, asabudde ki? Bingwa. Omuntu akuba n'akuba ateekayo ki? Naye nga tagenda kukola ki? Tagenda kufuna. Ekyo kibeera ki mu shariya? Zaala. Eyo ezaala. Era abamanyi bagamba fahatha nawu muharram qat'an, okugula ekintu mu mbeera eyo ng'onoonya kuyingira mu kalulu kiri haramu, liannahu kimaaru, kubanga zaala. Omuntu ateekayo ssente ng'amanyi nyinza okufuna, nyinza obutakola ki? Kubanga zaala yenna abeera mu khasaara, okufuna n'obutakola ki? N'obutafuna. Nga bw'olaba abasiba emipiira, ateekayo n'asibira, mutera kusibira seremeka? Simanyi nnyo bya mipiira. 7 sente zonna ezisibibwa ali muhimu. Muntu ateekayo n'asiba, oli n'afununu n'atakola ki? N'atafuna. Era olinaga nsabudde, olinaga nti aba nsabudde. Ntegerekese. Kaakati ekyo kiri mu zaala. Olwa aya ya Allah gye yatunnyonnyola mu suratul Maida aya ey'ekyenda. Allah yagaa nti ya ayuha alladhina amanu, abange mu abaki, innama alkhamru والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الله يتولى أنت بيقول بيا الشيطاني فاجتنبوه. الله يتوي وزكمارو زالا. kati goyingide mu supermarket ogula bintu wabula onoonya kaki? N'otuuka n'okugula byotalinaako buki? Kubanga bagge nti agula wano ne tubalanga yakagula wano alina lisiiti 10, agenda kuwangula essimu
agenda kuwangula emmotoka akati aba oyingira mu supermarket n'ogera ekyo nakyo mukimpe n'ekyo mukimpe n'ekyo mukimpe amata g'abaana oyisi tolina n'abaana amata g'abaana gampi kubanga anoonya kaki anoonya aweze lisiiti ezimuyingiza mu kaki kakati ezo nno zibeera lisiiti n'omala oziwaayo kalayi n'oyingira ne banno mu kalulu waliwo alina lisiiti ebisatu waliwo alina lisiiti 100 waliwo alina ameka kati si buli alina lisiiti 100 nti yakoze eki wabula bagenda kuyingira mu kaki olaba kimaaru zaalo oyo kiringa era boolaba abantu we batunda embuzi egula $2,000 for example ne bagamba ani agigula akakadde oba ntegerekisi baagala nno kuzimba muzikiti ani agigula akaki olina aleeta akakadde olina agamba njigula 2 olina ajja njigula 4 tolowooza nti owakamu bamuddiza haki ye akati omuntu afaanana bw'atyo lwaki takwata akakadde ako naga nti bazimbe omuki lwaki ono awaddeyo obukadde 4 taga nti obukadde buno 4 muzimbe omuki olaba bw'oleeta 4 nga n'oli alina kamu bufuuse bumeka 5 naye omuntu basobola okutunda enkoko embweti ne bagitunda $8,000 ne mu mbaga ne mu nkiiko z'embaga noze mutera omulaba mu nkiiko z'embaga ensawo yaani ya chairman kiri mutu oli n'asuulamu kintu enkoko eyinza okuba ya $2,000 ne bagigula akakadde oli naga 5 ayinza okugula epaapaali $3,000,000 epaapaali mbweriti yes chef bikagamba yiye wawasa mbaga oba wawasa badasiri fe abaalina embaga leka tukunyumize bakyeyamaani b'embaga bakyeyameni ekyo bakikola nnyo novaawo ng'ensawo ekoze eki ejjudde sente naye nga oluusi batunze epaapaali limbwe riti erigula 10,000 mmeka n'alifunamu akakadde oba ntegerekisi lwaki omuntu awaayo buwi n'agaa nti aze kampeeyo nyambe embaga mpaddeyo $2,000 ameka 5 akati ekyo Allah yakitugaana kye bayita kimaaru kye bayita ki omuntu okugula ng'enniya ye ayagala kuyingira mu kaki mu kalulu n'agamba bwe naagula wano ebintu n'empeza lisiiti oba we naakanikira wano emmotoka n'enkolerawo saaviisi asinza okukolerawo saaviisi bagenza okubalamu ng'asaana okugenda wa ewa emakka ebyo ebirabo obusiraamu bwabyogerako embeera ey'okubiri an yashtariya shakhsu sila ye muntu okubeera ng'aguze sila ekyamaki ekyamaguzi aseti agiguze thumma yu'ta alaiha ne bamala ne bamuwa lisiiti oba kaadi liyudkhila sahaban ala sayyara au jaiza ayingire mu kalulu akavuganya emmotoka liman yashtariku fi hadha sahab avuganye n'abaki avuganye n'abaki n'abalala aguze ayagala kuvuganya baki balala amakulu bali mu competition aguze ekintu ng'ekintu kyoguze kikuyingiza mu kaki mu kalulu oli n'ayingiramu n'ekintu kyaguze oba ntegerekisi n'atandika okuvuganya n'abalala kakiringa boolaba zino bizinesi ze bayita simanyi ono alliance simanyi ogula product emu n'oyingiza abantu oba ntegerekisi
baga nti oyingiza abantu 10 n'obamatiza Super Life Alliance simanyi tiki tiyanshi ebyo byonna biri mu kimaaru niyo usanga abasiraamu nga bagufuula mulimu gwe okuyingiza abantu 10 bamatiza ng'oguze product emu oba emitwalo 60 owaddeyo miliyoni 3 for example ne bakuwa essimu oba ne bakuwa eddagala lyabwe ne baga nti kati yingiza abantu buli ajja okola ki omufunako omanyi okumatiza abantu bayingiza bebayinza okiyinza okuteeka ku bunkenke omuntu okumumatiza okufuna abantu 10 kaye zonna bizinesi ziyingira tahta hadhihi sura mu mbeera eno gye twogerako abantu ojja kubeera nga obatadde ku kitali kiki n'olw'ensonga eyo embeera efaanaganako bwetyo abamanyi b'obusiraamu bagiharamisa era ne balaba nga siki ne baga nti anna fihi suratul maisir mulimu ekifaananyi kya zaala tuli fena ekyokubiri anna min annansi man yashtari assila mulimu abagenda okugula product yonna walaisa alhamilu lahu nga talina kyagyetaaza tuli fena husuluhu ala alkabuna allati yusmau lahu bilmusharaka wabula ayagadde kwagala kufuna bufunyi kadi emuyingiza mukaki naga akanyingire mukanuye nga talinayo bwetaavu nti abadde ayagala product eyo ne baga nti agula wano epaasi ayingira mu kalulu ak'emmotoka n'agula paasi nga tegibaddeeko na bwetaavu n'atandika okukola ki ne bagenda mu competition ne bagamba abayingidde mu kalulu bali 10 oluusi nga ne paasi eyo oba TV yagyongeza omuki yagyongeza omuwendo golooza abantu bameka abaguze paasi eyo abaguze paasi ekyokubiri agenda kuteeka ku banne bwe bavuganya mu katale okubattira akatale banne bwe bavuganya nabo agenda kubattira akatale kiringa bano abatunzi b'amakanzu baddirisa wulirizanyo olwisa amakanzu ogasuubudde noga buli agula wano ekanzu emubweti muweerako akawoowo n'omuge muweerako akawoowo n'omuki wakati ekanzu n'agiteeka ku mitwalo 10 oluusi negula 8 naye oli bwawulira akawoowo n'omuki ne bajja mu buki mu bungi akatale k'abanno okakoze eki okasi ossa akaaba amakanzu akooba omuge n'abatunda obuki bizinesi tetambula bwetyo eyo si nkola ya bizinesi mu busiraamu muntu alina okutambulira mu kutunda okw'obuki okw'obusiraamu kati ekyo abamanyi baffe ab'obusiraamu omuntu bwe kibeera bwe kityo okuteekawo ebyo eby'okuyingira mu bululu bituusa omuntu ku ddaala egula product gy'atalinaako buki bwetaavu kubanga ayagala kuyingira muki mu bbinga asabule ne bamusabulirayo bingo bingo Mungu atusaasire tuli fenna kati ekyo kyekiragira ddala nti bingo gwakoze eki gwasabudde be basabuliddeyo baki kiringa muyindi kuteekaawo kyuma ekyesente n'otandika okuteekamu ekyebitaano mbu n'okola ki ye abenga ssebo yasasula license yava ne mu nsi ye ajja kuwa miliyoni 10 ku nnusu zo mmeka teekamu ebitaano bwoti n'okinyeenya nekitakuwa nozzaamu nekitakuwa n'omulala abantu olunaku lumu ne babanga ekyuma ekyo bamaze okkisasulira essente ezakigula ate nga teri akubye nga teri akoze ki teri awangudde
n'enkya n'olulala ne bawaayo omu bwati ne bagaa kati leero wabeewo alya era tulangirire nti gundi yakoze ki yasabudde biki bingo ebyo byonna byonna bibireetera abantu okuyingira mu zzaala okuyingira muki mu zzaala ntegerekisi kyovulaba agambye ekyokusatu annahu yuaddi ila munafasa embeera bwetyo ereetera abantu okugenda mu competition baina tujjaaru wakati w'abasuubuzi akati gwe ekintu okitadde ku price ogambye agula products bweziti afuna kino olaba otaddewo competition ne basuubuzi banno fayasa kullu wahidu minhu ila tarwiji bidaatihi buli omu n'abeera ng'ayiiya engeri y'okutunda products ze ono atadde ku price bweti ono n'aga nti olaba oli atunda emitwalo 5 agabirako n'ekirabo nze kanteeke sente bweziti kitegeeza akatale ko kakoze ki oli agaba n'ekirabo mutunda kyekimu ono n'aga nti agambye emitwalo 5 ate agaba ne kino aga kanteeke ku 2 ekitundu kubanga teriyo awulira nti waliyo ekirabo n'atakola ki atagenda kati kireetera abantu almunafasa baina tujjaaru abasuubuza okubateeka mu kompetitioni buli omu n'abeera nga anoonya engeri gy'atundamu ekyamaguzi kye la lijawdatin fiiha takitunda lwa bulungi bwakyo bal li amurin kharij wabula alina nsonga kiki gundi yatutidde akatale buli ajja okugula bamusenera kiro z'omuceere basmati 3 abantu bagira bwe batu business naga akasita ogula wano bakuweerako ne basmati kiro 2 gwolowooza bameka abagenda okugula eki gwolaba abantu bajja mu bungi ne bagula ebintu ebyo naye yasigala akola ki yasigala afuna kubanga abantu basobola okweyiwaawo nga bagula gwolabanga agula basmati naye nga bino byatunda olw'obungi bwabaki bw'abantu afunanga mulalu kati n'abeera nga basmati agaba ku maki ku magoba mwakatale kammwe n'akatta akasaanyizaawo ntegerekese basiraamu n'olw'ensonga eyo ebyo byonna byonna abamanyi babitunuulira ensonga endala an yaksuda almushtari shiraau ma bihi hajatun ilayhi ye muntu okubeera nga ayingidde awali competition ezo awali ebirabo ebigabwa n'agulawo producti naye nga agirinako obuki waliwo akalulu akagabibwa naye nze nina obwetaavu bwange njagala kugulawo kintu nga akanyingire wano ngula ekintu naye ekigenderwa kyange si kuyingira mukaki mu kalulu kyendagako sheekh kiregeeza onaaguze ng'alina obwetaavu bw'ekiki era ekigendererwa kye si kuyingira mukaki fa innahu in ishtara ma laysa lahu bihi haja wabula bwagula kyatalinaako buki bwetaavu fakad ghalaba kasduhu shira min ajali sahab kiregeeza naye ayingidde mu kaki omuntu asobola okuyingira mu supermarket ibanga wano waliwo gundi eriwo promotion ekola ki bwogula booti ne booti gwe wazze nno ogula birala wazze gula piripiriwo nogenda olinaga waliwo promotion bweti noga nekyo mukimpe nekyo mukitegeeza enniya ekoze eki oba ntegerekisi oyingira muki mu zzaala omuteeko ogusemberayo ddala tuli fenna hiya sura mukhtalafun fiha wal aqrabu annaha jaiza ye muntu agula bwati agula atya
ay yashtari ash-shakhsu sida ye muntu okubeera nga ayingidde mu dduuka mu katale n'agula product yonna walahu fiha haja nga product gyaguza girinako buki wa ya'khudhu era n'abeera nga product eyo gyagize yakhsulu fi muqabilu dhalika ala shay'in ma'lum wabula alina kyafuna ekimanyikiddwa waliwo wantu wogenda nga saavisi yawe ekola ki emanyikiddwa kyenguze nkirinako obwetaavu naye abantu bawano balina saavisi gye bakuwa gwakoze ki aguze for example oyingidde mu dduuka buli ayingiramu bamukuba akaki akawuwo ofuluma bwoti nebaga weesiigeko neweesiiga ntegerekisi eyo ssuura efaanana bwetyo ekyokulabirako nga kyekirala okugula amafuta kati nga woolaba wali ewa Mandera ogenda n'onywa amafuta ne bakuwa gundi y'eŋŋaano paketi supreme ki ne bakuwa gundi eyo y'eŋŋaano kasita onywa amafuta bwoti luusi baba wa sabbuuni ntegerekisi ne kacyayi bakuwa kati bwe kibanga ekigenderwa kyo kaŋŋende nnyo ku kyayi ntegerekisi ngende nnyo amafuta bampe kyayi ekyabamanyi kye baayawukanamu enniya ye eri ku ki naye bwe kiba nti gwe ogenze kukola olw'obwetaavu bw'okola ki bw'olina nti ŋŋenze kukola saaviisi ya mmotoka n'osanga nga balina saaviisi gye bakola ki balina engeri gye bakolamu ebintu bye bakuwadde eŋŋaano nga bwe tugambye oba butto ekyo kiki ekirala oba ntegerekisi kubanga kati ekyo kyoyogedde kyenayogedde mu kusooka nti omuntu buli waawulira nti wano waliwo akaki waliwo purayizi yonna gye bakola ki gye bagaba agenda n'atuuka n'okugulaawo ekintu nga takiinaako buki naga nti kasita onywa amafuta olunaku emirundi 10 kimanyi nti omuntu asobola yongeramu 5 nadda wali teekamu omutwalo aweza buki olaba wekimukozesa teekawo 3 kubanga amanyi buli we bakola ki ng'emmotoka bagiteeka muki mu system mu kalulu ekyo kiba kiri haramu kubanga obwetaavu bwo buli ku kiki buli ku mafuta kuyingira mu kaki naye one obwetaavu bwe buba nti ŋŋenda kunywa mafuta n'osanga nga balina saavisi gye bawa buli anywedde amaki tya buli anywedde amafuta tumuwa kino kiti kirina mutawaana ntegerekisi n'olw'ensonga eyo wange ng'agabira mu saavisi ekkirizibwa oba etakkirizibwa nti ŋŋenze nenywa amafuta ne bampa eŋŋaano talina musango man sana alakum maarufa fakafiuhu njagadde okuddiza kuba ki so si kubayingiza mu kalulu kuvuganya nti anaanywa ennyo agenda kuyingira mu kaki wabula nenteekawo nenga buli muntu ajja wano n'anywa amafuta kamuwe eŋŋaano ekyo kirala naye okuba nti okunywa kwa amafuta kikuyingiza mu kaki tinyinza okuwangula umura okimanyi nti ojja nakutuuka okwagala okunywa amafuta wootalina buki bwetaavu oluusi nga weekakaba bwekakabi akankozesa emitwalo gino 10 giyinza okunkozesa hijja buli kanako ga mumpa omutwalo oluusi emirundi 3 olunaku yongerawo akasanvu oba buli wayongera ne bakuteeka mu system nti aguze emirundi miki oba ntegerekisi kale engula eyo mu busiraamu obusiraamu bwagitunuulira ne bugiramula ey'okuteekawo ebirabo ebifaanaganako bwe biti mu kusikiriza abaki kirimu ebizibu bingi okutta akatale k'abanno okuleetera abantu okubayingiza mu zzaala abantu bateekayo sente ne batafuna abantu ne bagula products ze batalinaako buki bwetaavu kubanga baagala kuyingira mu buki mulaba waliwo embeera eyali edda simanyi oba ekyaliwo walingawo bano abatunda baluuni muzimanyi nga zirimu obululu mukategedde akalulu ako akabbaluuni ogula akantu bwe kati kyati
erimu baaluuni. Kati baaluuni ogenda ogikola ki? Obikkula emabega waaki olabe kyokoze eki kyowangudde. Kati laba omuntu bwagula akantu ka baaluuni katalinaako buki n'agula baaluuni 65 n'agenda nga buli emu agijjayo abikkula emabega, nfunye eki? Era omuntu yatwalanga ekyo kyafunye emabega waaki wakapapula nti oba sabbuuni oba sukaali kiki kitakkirizibwa. Kati embeera eyo suura ezo tezikola ki? Tezikkirizibwa. Ani ampaayo endala gyategedde? Siraamu muwuliriza buwuliriza bulijjo. Tuli mu katale abantu ebintu babikola wano mu kibuga. Olaba soda, olina akunywesa soda kyosanga muki mu kyokolo kyokola ki kyowangula. Bamunywanga abantu, olina awangula ecupa gye bayitanga ofono ekinene, oguze ka 5 soda ndoza takyaliwo 5 wammeka kati wa 10. Kati n'ogula soda n'obikkula ntegerekisi oluusi n'owangula 5 n'ogenda n'okatwalayo nawangudde. Olaba abantu obugendo banywesa soda, oli atuuke n'oggula anyweko omulundi gumu akebeere mu kaccokolo nga talina kyafunye, addeyo aleete endala paka lwateeba kyakola ki? Kati ebyo tebikkirizibwa kubanga abantu batadde ku buki, ku bunkenke. Ekirala ki? Ng'omuntu okuddira obupapula n'abuteeka mu bbaafu n'ateekako ebintu ebyaki, rediyo, essimu, sabbuuni, omuceere, kati n'abuteeka awo. Kati agula n'akola ki? Ogenda wali n'olunda akaki? Olaba oyingira awo nga n'ekikututtewo toyagala kugula kintu, naye olw'okuba otegedde nti oyinza oteeba akaki? Akapapula. Tegerekisi oguzeewo omuti gwa sabbuuni wabula oyagala kuwangula TV eyakakadde. Olaba omuntu wabaguze emiti gya sabbuuni gyotalinaako buki? Kale ebintu ebyo bisuula abantu, biyingira mu kusuula abantu mu zzaala. N'essuwalo endala nnyingi ezigwa mu ki? Kujonga olwali na kyabuuza naye ndabika malirizza. Nga ki? Kusikiriza bantu. Ekibadde kakadde kidda ku mitwalo 7.5. Waliwo ne bupakeji obujjanga bwolaba kati mu KFC nti enkoko bwe banga yeetaano 2.5 ne bagamba nti tulese street wise ya mitwalo 2.5. Nze nkoze edduuka lya nze mmanyi bwe nasuubudde bwe ngamba nti kati abuli agenda okugula wano nze ngenda muwaayo kino. Nze mmanyi wempitira kubanga abatugamba amagoba go tegamanyikibwa muwendo omuntu waddemba otunda ekintu kigamba. Yes, tegaliiko komo. Kati nze bwenjiye enjiya yange nga ya persuading kusikiriza abantu nga bwe kiri mu bizinesi. Bwe kibanga kirimu okutta akatale k'abanna abalala ekyo nakyogedde. Bwe kibanga ogaba birabo nga si kubayingiza mu kalulu, ntegerekisi twayogedde namula y'ebiki y'ebirabo mu Busiraamu. Era omulundi ogujjanja kwogera ku birabo ebitakkirizibwa mu Busiraamu n'ebikola ki? N'ebikkirizibwa. Wano mu kusikiriza abantu okutegeera edduuka lyo by'osobola okukola ebibasikiriza bingi. Okutunda ebintu nga biri ku mutindo, okubeera ne customer care, okubeera ne bakitunzi abaki abalungi. Gwe lwaki oyagala kumala kutta katale k'abanno? Era mulimu abantu kyova olaba ne mu Busiraamu tekikkirizibwa. Olina awandiika ku dduuka batunda ebintu bonna bye bimu naga nti wano osanga ebintu origino wokka.
tekiriyo sheekh mu katale k'obusuubuzi tekiriyo wano osanga amasimu agali origino kitegeeza banno bataddeko ekibaati nti batunda ki batunda fake kitekikkirizibwa hatta ne woosoma ebyafaayo by'abasalafu salihin salafu salih bwe yalabanga atunze nnyo nga munna mulinaanye tebamugulaako bakasitoma we bajjanga nga muga nti gulako ewaago nti kasabanga batunda kyekimu genda oguleko ewaago nti wayuthiruna ala anfusi walau kana bihim khaswasa naye laba omuntu sheekhe bwasibawo edduuka nga azze ku swala ya dhuhuri n'ateekako kasitiika ku kufulu bakasitoma bange nkomawo kamala okusaala kamala okukola ki yagaliza banna abakoze eki oba mutegede kyentegeeza yagaliza banna abakoze eki abasigadde alhamdulillah yagaliza banna abakoze eki abasigadde naye omuntu ateekako ekigundi ekipande daga ngenze mu swala nzija muninde banno bazze nabo kukola eddakiika n'azigaba 15 minutes akasitoma bange wennyini wendisebo imaamu kyakatunda wano naye nywako kawulire naita kalungi nyumba yako akolukumi akebbiri abange mbanyengize waawo oba nedda olyoku okumulaga kyotunda noga nina akatunda nywako ekyo kirala oba akawuwo oli awulire bakakola ki ekyo kirala naye gwe sheekhe Seviri okugamba nga muli wa kiseka nti wano ewali ebyuma origino oyiro omulungi kitegeeza banno omaze okuwa meseji nti batunda oyiro atali muki atali mulungi ekyo kyentegeeza naye ekyokubanga omuntu ayitaayita n'omugamba nti waayi nywa katunda natandise obutunda nywako oti ayi kalungi bannaaye mpayako olukumi ekyo teri akigaana oba ntegerekisa naye okugamba nga oli mu katale n'oga nti wano wewali obutunda bwokka nga n'amazzi basoose gafumba meseji ogitegedde erimu meseji eri emabega ogitegedde nti abalala tebafumba mazzi gwafumba kyova olaba ŋŋambye sheekh marketing tebeera bwetyo marketing erimu okutta ebyabanno eyo teba marketing nakugambye tereeza mutindo gwo kati kiringa abantu abakuba obulango bw'amasomero oyina agamba nti essomero lyokka erisomesa omwana n'ayita nga teweebuuzizza wala lyerino abalala tebayita wajja ddi abalala bali ku byabwe abalala bagoberera sheekh oba osse bizinesi y'abanno kola ebikuteeka ku muki leka gagamba nti lino lyokka lyessomero erikwasa omwana Qur'ani amalala gonna gakola ki gakwebera bukwebezi antu ose gamba nti bane tukwasa abaana Qur'ani tukwasa abaana ki nereka gamba nti lyessomero lyokka erikwasa abaana Qur'ani mu Uganda lyokka kyekyo tekiriyo sheekh mu bizinesi eyo si marketing entuufu marketing erina okutambulira ku musingi omuki ogw'eddiini kubanga banno sheekh ne waaba musuubuzi muno ng'awulira ebigambo ebyo bebe owulira n'akuteekako ekiki kikono n'akuba ekiiso n'akukolera fitina n'akusindikira ab'emisolo musajja oyo ayitiridde n'akuleetera aba revenue ne bakwetalako buli kiseera n'atuuka n'obbazigira nti alina bye yaleese teyabisasulidde muki sheekh ne bajja ne bakukuba omusolo ogukuzza mu kyalo naye nga kiyita mu banno kubalaga nti omutima gwo tegubakola ki tegubagaliza
ebimu ebyo byebira bibireeta n'amasomero okulaba nti bagookya abantu bagakolera fitina bayise ministry eri muligale teririna kino abantu ogenda okulaba nga bakusindikidde abantu batandise okukubala bwebitasasulangako musolo bukyatandika baagala bakuzze kuki gwekola ebisobola okukumanyisa so si kwonona byabaki byabalala sheekh osobola okukola bulungi nga allah ataddemu emikisa nga tosoose kuttirira kya munno tegerekisa naam walaikum salaam anti kasenda abaguzi oyo okiraba nti omuntu ayinza n'okudda nga obwetaavu si bwa kintu tayagala gula naye ayagala akifunire ku ki kintu kitundire okusinzira ku bbeeyi wewe otaddeyo nti promotion nzisizza bbeeyi kibeere nga kiri jeno so siga nti bw'onodda nongulako ogwokubiri genda kukusalirako waita omusalirako ku gusoose niba olwobuba bw'onodda okimanyi nti nenkyadda koodi yammwe naye embi ekitusomesa sheekhe gwani bambi oli musajja munyiikivu gwani erinnya walugembe ali olina mulangira sebo mukulu walugembe omulangira ekitusomeseza omusomo guno kwe kutereeza ensobi eziri mu society abantu basobole okutambulira ku buki naye bwoga nti yekoodi ye Kampala kati olaba nze jjo nina mutabani wange ali mu Amerika eyo yansindikidde $3.5 n'amiisingamu ennamba ne zigenda ku ndala jjo olw'essande ne zigenda ku ssimu y'omu simanyi oba musiraamu oba si musiraamu n'aziggyako mu supiida ey'ekika ekyawaggulu naye nkuba mweyateero nti aziggyeko nakati essimu ye teriiko naye kati senga Airtel eyambako abantu nti akawunti yono senga oli akuba nti esente ezigenze ku layini okwo zigenzeeko muki nga basobola okufolowinga omuntu ono ne bwekibadde nga alina ozisasula naye omuntu ajjako essimu n'abanga bbye karate yalabanga afunye kuba kati n'essaawa zino ayinza okuba takyazirina naye ate amaziga gange n'ebikolimu yajja tambula nabyo naye nga yayinza okuba bw'aba yabadde n'ekizibu yaziridde dda yazimazeewo naye nga nze ennaku n'edduwa zange akyazikola ki kuba obukadde $3.5 wallahi ne bwe yali ŋŋambye nti ndekera 5 kankusindikira 3 n'alizimuwadde mu bulungi nemugaa nti 5 gasigaza ne bwe yali ŋŋambye akakadde ampu esente zange naye omuntu gwe n'olaba n'essente bintu bino byannaku bannaye nasuze n'ennaku timuseka busese obukadde $3.5 mu kiseera kino omanyi kye bwenkana wategedde ekizibu kye nabadde ngendo zikozesa naye n'azitwala kati oli waga nti yekoodi ye Kampala kasitazigwa ku ssimu twala sooka olinda olabe ani ataddeko oli bw'aba ataddeko mu nsobi muwe hakki ye at least akusiima omutima omuntu mulamu n'ekisa akukole ki akuddize naye omuntu yeyanza bweyanza n'azitwala n'azira naye wallahi ayinza n'okuba essaawa zino nga takyazirina naye ate nga nze ajja kutambula n'ekibi kyange ti omuntu saagala gamba musiraamu kuba sinamanyi oba musiraamu omuntu eyatwala obukadde bwange nga kyagenda kutambula nakyo kati ezo otugamba nti ze koodi z'e Kampala naye ate nga bw'ogenda mu nsi endala oli ne bw'ateeka ku akawunti etali yiye n'ateerako omuntu ssente alina ozikola ki ne bw'akyusa akawunti naye wano ewaffe omuntu asindika ku ssimu ng'akoze rongo namba aluusi amiisingamu ennamba embweti ebadde 64 n'agamba 65 n'ateekako akakadde oli olukalaba bwe paba ng'akola withdraw sooka ogumiikirize
omuntu oluusi bamusindikidde ssente zakulongoosa maama we, zakujja mulwadde mu ddwaliro, zirina ekizibu, gwe n'ogamba nti nzifunye. Naye nakubye essimu ye okuva jjo paka nakati, alina n'okuba ndowooza layini yasudde, n'addayo ate ne bamuwa endala, naye nga n'abeeyatero nabakubidde nentwala obuvunaanyizibwa, ate ne batukola bubi, bateekawo enamba gye batuwa ey'obwereere, bamala eddakiika nga 2 bakubuuza bw'oba oyagala kino ebyagira bweri, nkubye nina emergency, nkubye nina emergency, n'oterako obuyimba. Kasitoma waffe gumiikiriza, abakozi baffe kati kibateezaawo abakozi mu kitongole ng'ekyo kiki? Kuyamba bantu, emergency call. Omuntu ssente ze bazibba zigenda, ate olubakubira nti zavuddeko, tebalina an alternative, kabikumaawo. Balina otuyambako okufolowinga yali gisitalingira mu kaadi ki, ndagamuntu ye kiki, abeerawo asobola okufunwa, kubanga ebitongole ng'ebirina okubeera ne security bifolowinga omuntu, naye bba olugira naye obakubira ofunye emergency ne bakutega obuyimba. Kakati kiki Oluswayiri enamba bweti, Oluzungu akati tulina ne balangirawo n'ebintu byabwe, wabula eri bakubba paka oluvannyuma lw'eddakika 3 ne bakwata, ogenda okubannyonnyola ng'olina essente yaziggyeko dda n'ennamba agisudde mu ttooyi. Ziraga naye oli yakoze mmeesi. Nduli emabega edda nga bw'oteekamu nti ennamba si eyo tezikola ki, tezisindika. Naye kati nkitegereka, naye yansuzizza bubi ge mazima, naye alhamdulillah kaddara Allah. Ndowooza ekyanyambyeko najjo okubeera mu mbeera ennungi, kuwangaalira mu ddalasa wali ku Kanyanya, naye mbeera awo era olunaku lwonna luna lumaze, naye nga alhamdulillah. Naye abantu batubba n'abatayisa bulungi bannaabo. Ng'akoze ate kinziriremu ekyo sikitegedde. Abadde atambula n'asula ssente ziza bukadde 9. Nze nsudde obukadde 9. Olumala okusula bwoti omusajja kawe n'abulamu ozisudde n'azirondawo n'akugoba sebo ssente zizino munna gatya n'ozinziriza n'enkugaa gwe tolifuna agenda n'obusiru bwo. Ate ekyo kikyamu, kubanga omuntu bw'akolera ekirungi ng'ekyo, osudde ssente akuyise n'agaa ssente zo bwe ziti omuwaako, n'obugaa barakallah webali, naye ate n'omugaa tolifuna oli musiru, ate ovuma muvume. Ekyo kitega kiraga nti ensi tennaba kukula na kumanya buvunaanyizibwa. Naye nze ye pointi yange mbadde ku kigambo ky'oŋŋambye nti koodi si kyekikulu, wabula kutambulira muki, kubanga buno buba bubbi. Ssente ezigudde ku layini yo sooka otegeera ani azitadde ku zaaki. Kati nga ffe batera otusindikira, tulya buli n'otemesa nnyama. Oli ayinza oziga nti seeka nawulidde oli kwalidinaawo nga balina ddalasa ekwasa Qur'ani, abasiraamu bagulira omukyere, kale ate nga gw'otemesa ogaba mu maka nnyama, kusuuka n'olinda ani yampeerezza, zaani, zaaki, n'otalya hakka etali kiki, naye omuntu balya hakka etali yaabwe. Aye n'obalaba ssente ze basuulira abantu ku ssimu nti simanyi babaddiza, basuulako nno mmeka 7, 5, kumbe ssente zaffe obukadde babubba, nibakuwa 3. Naye omuntu n'ajjako ssente za munne milioni 3.5 ne babakubira essimu ne mutaba na buvunaanyizibwa bufolowinga.
wabula ekipoteya muzeyi gwosembayo malirize nve wano. Olina entunuka? Olina edduuka? Otunda ngoye? Hadha gish. Ekyo tekiriyo musiraamu. Kiringa muntu okutunda kabalagala olwaleero n'amutabika n'owajjo mu kisero kitya naga sumbuusa atabise ez'olwaleero n'ezajjo. Tyobola beggwanga lyaffe lino Allah alina obwenkanya. Allah alina obuki? Tuli ebintu ebikyafu, tuli ebintu ebitali biyonjo. Kakati mwe njagala mukubemu ekifaananyi abantu abasula ku luguudo lw'Ennakawuka okuli enfuufu, olowooza tebatunda kabalagala? Oba tebatunda bintu bigenda mu nfuufu? Bekeeri, chapati, biki, naye abantu babigula ne balya ne babeera balamu. Naye osobola okugenda mu nsi endala ng'obulamu bwe tuwangaaliramu wano obw'okulya ebyo ebintu ebyo bye tulya ku makubo. Oli naakutega kabalagala owajjo n'amutabika n'owaleero. Ng'ensi endala bw'obiri osibira mu ki? Mu ddwaliro. Mu ddwaliro. Naye kati wano Allah mwenkanya embeera yaffe etambula n'obugubi bwe tulimu. Oba ntegerekisi? Embeera yaffe etambula n'obugubi bwe tulimu. N'oli ebintu ebitategerekeka. Oli naakuguza enkwale n'agiteeka ng'omucomo n'ogirya. Naye osobola osanga omwana w'omuzungu oba w'omuwalabu nga bwakiteera mu luki lukyankalanirawo. Naye oli naakuguza embwa n'agitunda ng'omucomo, abantu ne bagirya ŋŋaali kapa. Yes, sheikh. Bantu babigira ebyo obunyamanyama obwo. Mulaba abakyala baffe ba ku luguudo lwali lwawa ng'enfuufu esusse ng'ebayingirira mu mayumba n'etuuka n'okulumba abakyala emibiri gyabwe. Abakyala ne batuuka n'okwekubira enduulu ng'abasajja babazira nga balumira. Yakyali Busoga? Yes. Nakyewulira n'amatu gange ng'abakyala balaajana. Fufu eyingira mu mayumba kitegeeze ekkubo lijjudde ki? Naye ng'osanga abantu beebaka ne bazaala abaana ne babasomesa mu nfuufu eyo. Obulamu obwo oba mutegedde pointi yange nti obulamu bwaffe wano okusinziira embeera gye tuwangaaliramu etali nnungi buba kubanga ndwadde senga zaatukola ki? Zaatulumbalumba dda ne tufa. Naye olw'obwenkanya bwa Allah atulaba tetulina ssente tetusobola kwejjanjaba n'ogumiikirizo ebintu ebyo byonna ne bigenda mu lubuto n'olya. Mungu atusaasire. Mungu atukole ki? Akali gwe njagala otunuulira ensi ezirina enjazi nga bw'olaba Makka nga mu njazi mwe bakola enguudo. Enjazi ezo ziba kubanga zaali waffe wano. Senga tulina n'oluguudo tetulina njazi ate tetulina ki? Kati tuba kubanga twali mu nsi erina enjazi ng'okukola oluguudo kyetaagisa amaanyi ebintu ssente. Batemu olwazi bakolewo oluki? Bayisewo oluguudo. Kyalibadde kiti? Naye tuli ku nsi eri flat. Oluguudo nga lusobola okutwala ssente ntono naye ne lubula emyaka n'emiki? Myaka n'emyaka. Kati ebyo byonna byonna bituzaayo okwebaza Allah. Tugamba nti alhamdulillah kyekyo Allah kyeyakola ki? Mulangira Walugembe bakubuulira tumalirize gwosembayo. Yes.
batunda ebintu ebya layisi sajja n'agenda akati byalali bikummeka 88 oba 10 naye nga waaba bitunda musajja musuubuzi wa byalaali abisuubya mitwalo 25 kanajja abiyoola erugugu n'abireeta aba agulidde mu ttuba gya busuubuzi akkirizibwa oba bw'abanga musuubuzi ng'abisanze mu katale akaliwo talina mutawaana aba takwese nga ani akwese ye okuba nti abagenda okugula beeyi nga bwona okugula sukali abuze n'omuteeka emu n'otika ekyo sheekhe twakyogera ne tugamba nti omuntu akweka ebintu ebiriko obwetaavu bw'abaki bw'abantu ng'abantu bakaaba okubinoonya nga tebabifuna n'alinda akatale kakole ki kalinnya akeefuga ekyo tekikkirizibwa ebiriko niidisi z'abaki ng'abantu babyetaaga mu bulamu bwabwe n'obikweka n'ogaa kanninde essukaali oba naamukola ki oba naamwetaagira nze nja okuba naye n'otandika omugula nga bw'omugjayo eno ku layisi kati n'otuuka wali n'ogaa baasi buli omu alina kukola ki kugolwa ku nze n'ogaa lugo gaggaddewo kaakati ayagala n'atayagala alina kugula wano ekyo tekiriyo mukkirize banaye nkomye wano mukose bwe wali ompadde omuwaana n'omugaba awalala tugenda mu restaurants tusanga batunda pizza tebagamba nti ogula emu buli lwakusatu ofuneeza ofuna bbiri ekyo kiramu bakita naye nga promotion ebeerawo lwakusatu lwokka oba friday bwe kibanga ekigendererwa nti bw'ojja n'ogula nga si mu mbeera yakugira kalulu n'okuba nti gwazze okugula toguze lwa bwetaavu bwa mmeka bwa bbiri wabula n'ogenda okugula n'osanga kwolwo bagaba mmeka tekirina mutawaana okkiriza tukomye wano omulundi ogujja we tujja okutandikira ku pizza awo next week tujja kuyingira waawo mungu tumusaba allah atukuŋŋaanyiza wano atumalire obwetaavu bwaffe ndowooza wano waliwo empaka za qur'ani kusatu byawedde mungu ansonyi nabadde wakujja allahu akbar mukyala yampita neneerabira allahu akbar saba allah bawemu bulungi subhanaka allahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh